Chachi ewa Pastor Bugingo bitabuse olutalo akatambi nkalina buterevu maasawo ate ye lawyer Male Mabirizi naye ensonga za Ajati Zula ne Aji Ali aziyingiddemu katambi nako ngenda beranga nkakuzanyira maasawo ne lumbuye naye akatambi nako ngenda kuberanga nkakuwa buterevu. Likinga video eno, subscribinga nawe atanaba kulabikanga o subscribinga buterevu. Eno video ya nako bano mwalabye Pastor Bugingo ng'akwata soda ng'agamba abantu mujje simanyi agenda kubawonya ebirwadde agenda kola ki bana sitaani mukazi bana omuntu yenna atamanyi Bugingo yayina enjiri Bugingo abantu abasooka nga bawuliriza Bugingo nga toyina ttaka nga tewa travelinga nga tewa process tewa progressinga ekituufu walinga tomuwuliriza bana Bugingo yabuliranga enjiri ng'enjiri ey'obulamu abantu bagula amataka abantu balandiroodi nga bagamba mu saving naye kati omusajja bananga amafuta gamuggweddeko omusajja n'atandika okuleeta soda n'agamba abantu nti mukwate munywe soda naye nseeragawa baana mumwesabire baana mufukamira gwe nawe naasabire omusajja oyo bagamba tokomanga koyo mukama gwe yafukako amafuta naye Bugingo omukazi akutugumbula omukazi akutta banaye makula soko berako n'omutima guli oyo omusajja wamusanga ng'alina waali bannango omusajja Bugingo bw'abanga tayogedde ku bintu byakwegadanga ku katuutike agenda kuvuma bantu luli wuli yakolimira buli muntu gw'omukazi atasobola mukwatako n'omuweta n'omugamba mukwano oyo kya ddala omusajja oyo ddala omwagala nga Bugingo bane Bugingo nga yali ayina enjiri Bugingo nga yalina enjiri etukula Bugingo nga yayogera Yesu olumu ng'avaako naye nga at least ayina ebintu byayisizaawo naye kati Bugingo yabaaki abakazi sajja mwenna mwegendereza abakazi bemufuna kubanga I feel so much pain nti Bugingo tasobola kwetegeera at this particular time kama bampera omukisa Ciao. Yes, ibuterevu nsonga nno bwezityo bweziri side zeyo okuva Pastor Bugingo lwe yavayo n'asaba essala mwenna gye mwalaba taddanga mukulabikanga afuna ku mirembe anti ba social media in-laws bamuli bubi nnyo nga bokiwulira era luno lutalo lwe bagudde ku Pastor Bugingo dulabika si lwakuggwa wadde yadde n'omulundi n'ogumu era abasinga beebuuza amafuta Pastor Bugingo ge yalina mu kusooka gaddawa kubanga mu kusooka yali musajja eyali yeeyagaza yali musumba gwe wali owerako ekizampo nga mba pastor abafere tosobola kubeera nga ate mwanattu omussaamu nga ye wanjawulo naye ennaku zino abantu beebuuza kimu kiki amazima ddala ekyabaawo ne ku nsonga ya soda ate nze gambye ba social media in-laws kasita obesaako oyinza obutamalaako wadde yadde olundi n'ogumu n'ensonga ya soda bagireese naye ng'ensonga ya soda eri bweti soda oyo yali yaleetebwa okugabibwa abantu emabega kaawo nga Pastor Bugingo Canaanland bajaguza emyaka 10 bweddu kakati soda nafikira era sande eyo eyaggwa ne babeera nga bamugabira abantu abajja mu service kati saawa eno abantu bali mu bbeera nga bakozesa soda oyo okubeera nga munnange batema omugambo mbwate Pastor soda obusimanyaso yalese soda w'omukisa soda bamutunda $50 awonya endwadde eziremye kwegamba aba social media in-laws nga bakwesibyeko okubeera nga bakusabula mpaka kuwulira bubi ate bwe tweyongerayo maaso lawyer Male Mabirizi ayingidde mu nsonga za Ajati Zula ne Aji Ali kankulage akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso Ajati ne Haji kyekibaddemu omanyi badde bakooti ya ssemateeka bwewedde enyezo abantu bangi mu kooti ngenda mu kooti ya Mwata kubanga mu musango genda maaso kwa Haji ne Ajati bulijjo omulabire eyo nenyingira mu kooti ku TikTok omulamuzi najja naye Mwata baddeewo registraze bamuyita Obassalaamu najja n'agamba mu tatanziwo naye omusanga akoze ki
akongedde naye nga bali badde boogera bingi bakufika buli mwayogera ki buli mwayogera ki bingi nnyo. Yes. Kakati leero oyogeddeko ne Haji. Haji yogedde naye kubanza ndi musibe ndisinga pulizona nakola obusibe mu apa pulizo. Okay. Emyezi 18. So Haji omugambye biki? Banja ayogera naye Haji mugambye kisooka agume. Asooka agumira obusibe. Afune sitani ekola obusibe. Alekera okujja mu kooti mukabulinga yeewumbye bw'ati. Alina okujja nga musajja akola obusibe. Omusango wabate yaguza ebyo bijja kubula naye ngera mugumu. Mugambye njagala abeerenga kasolo. Oli omusibe waffe kasolo gwe baba okuta naaginya naye ng'ajja muki nga mugumu. Naye Haji mugambye gwe yebaayibanyula ngamba munnaye gwe nakola ne mugamba kati oli mukulembeze abantu bakulaba bakufolowinga so olina okutuusa embeera yo. Ne mugambye ekirala asooka kakanaagumemu nga bwe bamukomitisiza endowooza nga nze ekyalibadde kisinga obukulu omusango gwe wagw'ennaku z'omwezi gw'obubirizi obulemi jjaja Solomon wabbeeyo kituufu naye era ayinza egimumanga abaye bakomitiza katukole ki katuguwulire kuba ine environment aba teyagukola era gujja kola ki gujja kuvaayo nga teyagukola naye munjogere naye awo ng'omusibe nga musibe munnange. Okay, kakati tu fundraising tutya? Yes, ensonga nno bwe zityo bwe zikyayimiridde. Oyo gwe muva okulabako ye Lawyer Male Mabirizi agambye ye yafunye omukisa olunaku olw'eggulo n'asobola okusisinkana Haji Ali namugamba nti guma beera mugumu ensonga zijja kuggwa. Namugamba lekeraawo n'okujja mu kooti nga wenna weewombeese nga wenna olaga ennaku n'ennyiike jangu nga oli mugumu ng'okimanyi nti obusibe buggwa era essaawa yonna yonna amazima bwe ganaavaayo oba obujulizi bwe bunaabula ogenda kubeera nga munnange bw'otyo oteebwa essaawa yonna yonna. So yamugumiza namugamba nti beera mugumu ensonga zonna zijja kulabika nga ate mwanatu bwe zityo ziggwa. Ate bwe nkwongerayo mu maaso n'amawulire amalala ensonga zalumbuye kankulaga akatambi n'oluvannyuma tubeere nga ate tutandikiraawo n'amawulire amalala mangi ge tukyalina. Omusajja gwe bayita lumbuye ebintu byesiteera kubikkiririzaamu naye yagamba nti emyala okuva ewa Kiseka bagiwadde hamu okugizimbako amaduuka. Yakyogera ennaku z'omwezi nga 2 mu Gw'omunaana omwaka guno naye bw'olaba nga kituukiridde era teyakoma ku ekyo n'agamba nti n'owino bagisalamu dda polotes 3 era n'amenya abantu be baaziwa kwe kuli hamu kuli Kitandwe kuli Sudiiro. Naye bw'olaba nga eky'omwala kituukiridde awo wentuukira ne ŋŋamba nti Mukama Katonda ono ateebaka taasa abantu. So tugambe nti lumbuye ebintu byayogera kati bituufu. Nali mbibuusabuusa ebimu biba bituufu ebimu tebiba bituufu naye bwe kimala okutuukako lwoga nti ng'obw'Omuganda bw'agamba nti omala kwekoona naye ebigambo lumbye byeyogera ennaku z'omwezi nga 2 mu Gw'omunaana bw'olaba nga bituukiridde abutereevu embeera nno bwetyo bweri ku sayidi eyo ewalumbuye. Kansubire ebigambo by'omukyala mu byewuliriddeko naye nga nkusaba subscribinga ku channel eno era naye nkusaba n'obwewombeefu vidiyo eno bwotyo obeere nga mwanatu ogimpeera like. Kansubire omukyala ebigambo bye mu byewuliriddeko ono nno atenda obukugu lumbuye bwakozesa mu kunoonya information n'abaleetera information ng'eri legit. Mwalumbuye abatamumanyi bloga wa ku mutimbagano ogwo avaayo n'abaako ne information gyafulumya naye ng'ebiseera ebisinga information gyafulumya ebeera etera okukoona ku gavumenti oba n'ebyama ebya gavumenti ekyaleetera n'abantu abamu okutandika okulowooza mbu lumbuye ono state agent. Abalala nga bagamba nti lumbuye nga bw'agamba nti alina drone mu State House nga ddala kituufu drone
zandibanga mwana tu gye ziri kubanga alina ebintu byazze nga ayogeranga era nga ebiseera ebisinga bitera okuvaayo nga bituufu kikumi ku kinnaakyo. Lumbuye ye muntu ajja n'abako n'ebintu by'ababuulira byayogera ku zirayivu ze ze mutera okulaba ne mubibuusa amaaso, abasinga ne bamuvuma, abasinga ne bagamba awo takyayinawo akatalina kyatugamba, naye muba wakayitawo akaseera katono nnyo bigenda okuzuuka nga ddala bituufu gye biri, kwegamba n'ayogera ebintu kati ne mugenda byekanga mu maaso eyo nga bituufu byapeninze. Kakati omukyalo oyo kyabadde ayogerako, wabula ekintu ekimu ekyali kiridde Lumbuye kwe kuvayo n'agamba nti Genosale mbusimanya yafa. Genosale n'atuuka n'okuvaayo ko mu kamera n'alabika abantu ne bakakasiza ddala nti Lumbuye mulimba, naye ng'oggyeko ekyo ebisigadde ebisinga byazze ng'ayogera tubirabyeko nga bituufu nga ddala bituukirira, ng'omukyalo oyo bw'omuwulidde mu kavidiyo ng'atendereza Lumbuye nawwa jjajja information gyawa abantu era neetuuka maaso eyo nga byayogedde nga tebinnatuuka maaso eyo ne bikola ki, ne bituukirira. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Teweerabira kutandinga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo botere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatutabira ebweru w'eggwanga kossa nammwe abatutabira ewaka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.